We called for expression of interest. We expected 2. There are 39. 37 have been nominated. Ours is to move them to the caucus. And if the caucus feels they want to vote, they'll vote out and bring us to. To us, that's democracy within NRM. Nesoboddeyo okuvuganya ku bubaka bwa member wa Palamenti obwa East Africa mbulire bannayuganda engeri gyendi product ya UPE mbulire bannayuganda President Museveni ebirungi byakoze mu kiseera kino nga mwetaaga omuntu asobola okuyimirira ku lw'eggwanga lino Kiwanda Godfrey Ssuubi waali. The issue of economic transformation, and secondly, why Uganda needs to be in East Africa in this block is because of strategic security. President Museveni alina okuba n'abantu abamuyambako okupreachinga the gospel of integration of the East African community. Kiraga nti nno obuwanguzi nkola ki? Obuwanguzi mbulina. Tulina okwadvocatinga tukolere wamu ffe ng'abaddugavu kubanga obwegasi g'emaanyi ffe ng'abaddugavu. Mulimu ogusooka gwa MP oba owa wano oba owa EALA representation okukiikirira Uganda mu Palamenti ya EALA to make laws, to pass laws, okola amateeka EALA kwegenda otambulira. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.